po jako akawuwo sente bazitwala mu family zaabwe nzibwendowoza. Minisita omubeezi ow'abaazirwanako mu Luweero Triangle kaboom alayidde okukwata Abaaba akasiimo k'abaazirwanako singa abafunye obukakafu obumala nti zibbibwa. Kati twagala kusindikayo abantu tugende mu parishes zino abantu be twawa sente ezo anti zaatuukira ku district tugenda ne kaawo ne tugenda ku groups ezo tulina records. Ono kwogera bino asinzidde mu nsinkano n'abaazirwanako aba Luweero Triangle okuva mu Greater Mukono mu kaweefube gwaliko ow'okuzza emitima gy'abalwanyi n'okulaba butya bwe bayinza okubakulaakulanya n'ategeeza nga bw'atannaba kufuna bukakafu ku babba kasiimo era yenna alina obukakafu amutuukirire ajja kubakwata. Awo tujja kunoonyereza tubabusibe tetwagala kubanga kisabye kuba natuuka mu ofisi mbagamba ogenda muleete kuruufu mumbuulire ntono wa $5,000,000 naye yafuna 2 oba yafuna $500,000 ono emukitundu yafuna $7,000. Kino kiddiridde abalwanyi okuva mu disitulikiti y'e Mukono, Buyikwe, Kayunga ne Buvuma ezikola Greater Mukono abakuŋŋaanidde ku kitebe kya disitulikiti y'e Mukono okumutegeeza nga ssente z'abalwanyi bwe zibbibwa mu kkubo ne ziriibwa abantu ab'olubatu bannakigwanyizi. Naye ng'ewaffe teri wadde akaali katuuseeyo ne mu famire nga bwekugambye nti baatuleka tukyali bato mu mwaka gw'Ekinaana-mu-3 bwe baamuttira tewali kaali kafuniddwayo era maama yatuuka okuŋŋamba naye mwana wange omenyekera ki. Kayunga mu nsonga y'akasiimo nze namba emu akudagula oba omulala atudde ayinza okugamba nti era gwandiyogedde ki nze nafuna akasiimo era enju yange eri maginisa nsabosa poloti n'enju by'okubyako akasiimo birina wali ewange. Kitasimbwa Godfrey ssentebe w'abaazirwanako mu ggombolola y'Ebbaale Mugalira yategeezezza nga batalabanga akasiimo konna akaweebwa abaazirwanako mu kitundu kye nga ne ssente ezoogerwako tezituukanga mu Kayunga. Mpulira nga n'omubiri gunnyinyogoze owuli ebintu tebiriiyo bannange era ekitudde emyala emu oba mu Kayunga disitulikiti ne Uganda n'okutwalira wamu bananyini kintu tetufunyeemu. N'ategeeza minisita nti ssente z'abalwanyi zibbibwa abantu balubatu ekividdeko bangi okwenyiwa gavumenti gye balwanirira. We tutafuniddeemu yewa mukulwasiimu abamutuukirira abato ssente bazitwala mu famire zaabwe nzibwendowooza ne bazirya era ne balwe ne bagamba abantu basiimu. Nze ndowooza emyaka giringa 15 kyanga ntwala mpakola wannagawo nga ssentebe w'eggombolola y'Ebbaale nga ndeesa Abaazirwanako kubanga bwe mba nkutegeeza nti okuva 86 baba mu kubaazirwanako bagamba nti tebafiiriddwako kimala ekibaviiriddeko okufuuka ekisekererwa mu bavubuka abato nga kino kye kiviiriddeko ne Pulezidenti Museveni oluusi okufiirwa nga obuwanguzi mu bantu. Kyatuviirako n'okugwa mu lulu nti kati ng'abaana bwe batunulamu tebayambiddwa naye mukadde waffe n'atuuka otukuza nga tewali kyali kivuddeyo mu gavumenti. Ekyamazima sirowooza nti oyinza okutuula n'omubuulira kitukole kino na kino. Ssebuyunga Obumalu yategeeza minisita nti wandibaddewo ekikolebwa okulaba ng'obulamu bw'abaazirwanako bukyuka era nga basanyufu bwe banaasobola okuperereza abaana baabwe okwegatta ku gavumenti. Abaana bamuseebera bimwogera tebiriiyo fakiriza bitya okuwagira gavumenti eyo mwabagisapootinga abulibwe mukyo ensonga eyo nkulu nnyo etukulisizza ebyazaffe. Mu kubaanukula minisita Kaduchu abasabye okukola emirimu egivaamu ensimbi ssaako n'okwekolamu ebibiina mu maka gaabwe basobole okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti banaasobola okwekulaakulanya kubanga ssente empe tezimala. Kyembadde mbagamba singa mukola busakoozi mu famire awo nange jako nyowe zibeere ntono naye tubawa families ne tuteekamu musakoozi zaabwe. Waliwo n'omukyala ng'ono namwandu Robina Kagodo namwandu w'omugenzi Kagodo yali ssente wa NRM Mukono atuuse n'okwoza ku mmunye ng'ajjukira ebyo bbaawe bye yakolera gavumenti naye nga tewali amujjukira n'asaba wakiri pulezidenti akkirize ajja ateeke ekimuli ku malaalo gabba. Batugambye ogereko bitono abali wana basinga obungi mumanyi
era aleperi wano kwaleero mu mukono nze nga Lopina kijja kumpeweeza ebirala babyangaana naye kusobola. Ye RDC we Mukonofu atuma Nabitaka Nsaba asabye gavumenti okwongera ba RDC obuyinza wamu n'obukuumi basobole okulwanyisa ababbi b'ettaka. Ozi mu mbeera y'emu era ba veterans era nga n'ofiisi ya RDC bayogedde ku mbeera ey'ekibbattaka ekyo ekibatuusibwako yonna eyo gye bawangaalira ate nga mu Mukono district era ekintu ekisinga okutusomooza kye kibbattaka kubanga Mukono eri wansi wa district ezikola Greater Kampala Metropolitan. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Obubbi obw'ettaka bungi nnyo ate nga abasinga okwerimbika mu bubbi bw'ettaka beeyita nti basindikiddwa oba olyawo okuva mu bitongole eby'abasirikale.